First je tugenda okuddako egenda kubeera ya passive income. Bw'oba otandiseewo business gitegeere, kola ku skills of communication, kola ku individuality, olabe nti no you are unique in your own way. Nze nina wano ekyange kye natandika okukola, ne ntandika okugamba abantu nti bwe nzija wano ne ntandika okuzimba, nagaana okuzimbira abantu b'e Uganda, and people called it pride. Lwaki togenda kukolera bantu b'e Uganda, lwaki ogira kino bwoti ne bwoti? No, buli business yonna gy'oba okola nkusaba ng'ogenda okugiyingira, sooka olowooze ku kintu kino wammanga. Njagala kyonna ky'oba okola nga bwe baba balowooza ku kintu ekyo, ogenda kuteekawo olutalo nti erinnya lyo bagenda ddirowoozaako. Njagala ako kasinkinge in bulungi. Kuba nze benjagala okusomesa wano, saagala kusomesa ba mediocre, saagala bantu ba wakati, njagala to be the best in everything we do. Wogamba nti no wafuna certificate ya bakaluba moti university, oberenga osobola okubanga oli waggulu kisembayo. Buli mulimu gwonna gwokola teekawo embeera nti we balowooza ku ekyo ekintu gwalina okulowoozebwako. Nzaji bakaluba ekiŋŋaanisa okuzimbira omuntu w'e Kampala si lwakuba nti ssente ze sizaagala, naye nina kyenteekawo ekyange. Njagala buli lwe babanga balowooza ku bannayuganda abali ebweru, balina ebizibu baagala okubazimbira, ng'oli agamba waliwo omusajja omusiraamu Haji azimbira abantu abali ebweru. Kakati awo ne kibanga is a brand, ogiremezaako era okisigaza nga kyekyo. Kati gwe kyogenda okukola osobola otya okukikakasa omuntu nga bw'akulowoozaako? Kabadi ki k'ogenda okuteekamu? Ekyo nkikulekedde. Buli omuze kati gwe njagala kakwate bukwasooka n'otinge wansi. Kati bw'omala okukikola abantu bagenda kukumanya batya. Waliwo olutalo lw'okukumanya. Oyinza okubanga kyogenda okukola kirungi, naye bagenda kukumanya batya gwe ng'omuntu. Basaba ne bannyabo mundaba. Nze banga lyemmaze kuno ku social media, abamu bampita mulalu, abamu balowooza kino nkikola kino nkikola, oyagala kwemulisa, oyagala kubeera mu butaala obudde bwonna. But let me tell you one thing, if you want to succeed in life, ogenda kufuna obstacles, zigenda kukujjiramu along the way. Naye along the way obstacles ezo tezigenda kukujjira nga zikulaga nti no they are obstacles. No, zigenda kujira mu bantu batagenda kutegeera kikyokola, and when they don't agree with what you are doing, they are going to fight you back. Bagenda kulwanyisa. Kati mu magezi go olina kutegeera gwe kasita ky'oyagala okukola onaakirabanga kikolera, then genda okikole kubanga kikyo. Tokkirizanga abantu bonna kubanga bakkiriziganya naawe, era bw'olabanga bakkiriziganya naawe ku buli kimu ky'ogenda okukola manya nti si kyamaanyi.